bwangamba ebintu ebyo binyiiza nnyo nkubira senge simu mugamba yi naye senga ate mungatta mutya munzibe okitegeera kati senga ngamba ate nze simanyi ne mugamba okwatagana otya n'abafe ne mugamba singa alabe video z'omwana nga ziri bwezityo wali ngambye dani okwatagana n'abafere ate mwagala okukola ki okunziba so mu bufunze senga afuna omuntu yafuna oyo omusajja kange ali ku side because okola ne mu interview yagambye aba side bagenda wakaawe kyokka nga nze wano yangamba ali ku side ekitegeeza nze wano yangamba ali ku side mu interview yagambye aba side bakola ki bagenda wakaawe kati wemala omugamba ekyo nyiiga ng'omuntu naye mbireka kati nkola emirimu gyange biki ajjawo olweggulo simunyega okitegeera ajja ku office buli omu akola ebibye nga nina obusungu bwange enkeera ku makya commissioner ankubira okuva ennaggulu era nga ndi mu meeting nga nkubira nga senga yanziguddeko omusango gw'omuthreatening okumutta eddoboozi ya commissioner ndiinawo naye saagala lizanya nagakulaze saagala lizanya ankubira aŋŋamba you threatening to kill senga Justin Nantumi gundi eriemu senga no ngenda jimu wasenga kukirizaganya kungeri yaji kusisinkana kukirizaganya ngeri ya jaji kuwamu asisinkana enjimuwe because ero mu wero sisinkana nino musisinkana enjimuwe senga wandisebo nje baleko kale tata mbadde ne makko wano ne twogera bingi ne amaliriza nga ngamba yetaina buzibu chano mukiriziganya kusisinkana olikole kyo njimuwe nga wali tayagala jikwasa wabata kakidwa munange mako kakidwa no, senga wanji nze siteri muntu ankase omanyi nze obulamu bwange bwonna nzikiriza nnyo mu kuteesaganya Mwana muwala Lydia Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, Atuse! With the first ever Lydia Jasmine live concert jatumye. First born Atanzi wako. Ngarumu match Hotel Africana. Ono simu sikako ono wabayo chirikavian fresh manangi. Okuinga shinje mtwale bili, vyapi mtwale tano. Emezi ya milioni 3. Ngabili match alikagadi mchisawe. Atenga 3 match. Aliku Colping Hotel Hoima. Omtwale kumune vyapi mtwale bili wona. Omwana mwana yimbe bisoge na bimere goosebumps. Wakutoka sendongo hit to hit. Murete biwala. Be first born. Hebi waza Defisi wako Bibebi otabade. Nabi Mkuwanja Mveni na waka pesa Ulu nebitegekebwa Yasinke Events Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 97362 kale kusema official najo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yona gyo sinza bitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga ato subscribinze ono ye Nana Herbal mouthwash as usual mbeera mukulaga amannyo nga gakuluma olira side emu bwoli ebinyogogo byokya gasanyalala Nana Herbal mouthwash ajja kubanga ataakuyamba Wildlife Million EU batikka bizigo okwijja mu ggwanga erya USA ne ggwanga erya South Korea bagamba nti bwoba olina obuzibu olina complication ku skin yo yina embalabe skin eri dry omutwe gulimu situka embiri zikutuka n'ebirala bingi nnyo nga biri ku skin yo bajja kubanga ate bakuyambako bagamba batya kati gwe kyoba okola genda bugenzi ku mutimbagano gwabwe ogwa www.worldmillions.com bajja kubanga ate obafuna then bagamba nti kakati gwe ali mu Vienna au ku My Hive shopping mall ojjo kubanga atobasanga then wano mu Uganda bali ku Koki Towers opposite City Square na woso kubanga atoba kusanga details wezili yawo ni namba y'essimu ya WhatsApp just kubanga atoba wereza ko message ekinde kibiranga kikola kitambula kakati banna enjagala tugende kokko e Canada tulina bannaffe
African Canadian Foundation bagamba bakutusako global conference on substance abuse, addiction, suicide and mental resilience. Ewe nakuzomeza 20 paka 22 September 2020 mwena kale kati ku $403 gwe international participant osobola kubanga atozo osasula $5 gwe ali mu exhibition osobola kubanga zosasula ne $2 osobola kubanga nazo osasula gwe asinzire Canada noberanga ate kintu kikola okyetabamu. Kale nkwaniriza ku show eno olunaku olwaleero era nga show y'olunaku olwaleero it is a response from the several feedbacks zembadde nfuna mu comment section mu inbox yange ne phone calls zembadde mu nkubira. Waliwo omwami problems nfuna feedbacks nyingi okuva mu mmwe yawankubi wampeereza message nongamba Simon tadda ku channel yaffe nompeereza linki saasuka kugira bane kugamba wangamba omusogo oyo wangamba omusajja w'ekayunga one of the two tadda ku channel yaffe kati saasuka genda kugobera link nemala nenya nengobera link nendaba akantu ka interview ya mu Sudani. Okay, mbye nakuddamu nakugamba nti okay oli mutuufu naye obosazo gwakawala nga towulidde gwakaki gwakalenzi awo oyo yasookera ddayo samwerabira awaddawo series za feedback nyingi mu inbox yange. Tumaze okukola in panel yaffe gye tukola every Friday, Saturday olumu negenda ne ku Sunday n'amasimu ne mugagattako ng'abantu temuli basanyufu. Ono gwenjogera ku Mako. Waliwo emboozi yakolebwa Senga Justin Nantume ng'agamba omukulu ono yatwala YouTube channel ye. Kakati olunaku olw'eggulo essimu ejje nafunye olunaku olw'eggulo. Omanyi muntu akubiranga munyiivu nnyo ne ntera nnyo okufuna okwejjukiza nti ono ye munyiivu naye yeetaaga feedback. So sitera nnyo okuddamu muntu nga nnyiize wadde nyinza okuba sinze n'enziremu ennungi esembayo. Kati essimu eyo gye nafunye yandeetedde okukubira Senga essimu abadde sinnagamba. Bwe nakubidde Senga essimu nabadde mubuuza exactly kiki kyayagala. Senga yabadde ayagala YouTube channel ye. Kati Mako nali nayo ku lunaku olwa Friday twayogera ku bya channel nangamba naye I prefer keeping quiet. However buli we bafuna omukisa naddala nga mwoli in picture kwali tutwogera ku by'oluyimba lwa Gravity we yabba oluyimba lwa Kiwaani people's comments wa ika kati alina Mako omubbi wa YouTube channel otandise okwogera ku mubbi w'oluyimba so comments atambudde bwe zityo. So wano we tuli olwaleero singa tibadde interview eno ebibuzo byange byandibadde amaanyi go gaali ki mu YouTube channel eyo okukiziganya kwammwe kwali ki ku YouTube channel eno biki byogifunamu ofiirwa ki nga singa ogikoze ki ogimuddiza naye for the interest of byonna nga we byali tugenda bivuga awasoboka. Ogamba otya? Mbabuuzaako abali ku Simon Official wankubidde nabadde mu kyalo. Always nkugamba nnyo ennaku za wiiki mbeera mu kyalo ndi mulimi inayo ne faamu zange Kampala mbeera mu ku weekend ebiro ebisinga. Story nagiraba era bwe nagiraba naseka nganze omuntu yali amanye ekigenda mu maaso. Bwe naseka nze none sibitwala na serious nga omuntu. But later the following day kuba bagikola lwakubiri the following day ngendo giraba ng'etambudde nnyo abantu nga bakomentinga bavuma bakola ki nesibiwa mazzi so abantu basharinga story eno ebaddewo kati gigenda myaka nga 2 kitundu era abaali bagimanyi n'abaali babitegeera bajjanga mu inbox ne bambuuza
ate nno munaibo ekibuzo kye bambuuzanga olina buzibu ki ku Musudani kye bambuuza naye nga mbagamba siina buzibu ekyo bakikubuuza ddi lwalinga lwakusatu nga bambuuza olina buzibu ki ku Musudani biki because story yaliwo ebyaliwo byaliwo ejjogama abayomanyi emboozi bakubuuza olina buzibu ki ku Musudani ngolo basinziira ku nga balaba nti lwaki akomezaawo story ebaddewo ebbanga twali twamaliriza nga twakola ne resolution ekitegeera ne mbagamba siina buzibu ate ne mbagamba era siina buzibu ku Ssenga naye nze nkimanyi waliwo abakirwanyisa abakoze ekyo abakipanze naye ne mbagamba the respect gye mpa Ssenga nenjagala gye mwagala I prefer to keep quiet ne mbagamba nti bo bamusetinga ajje because bakimanyi nti nze mbeera mu kamera definitely nja kuvaayo mu attacking mukole ki muvume naye kye sijja kukola kyova ne Friday wambuuza nagamba nega nkyasoma DNA ya story eno ani yagikoze era bwe namaze okufuna DNA ya story nga maze n'okutegeera ani yakipanze ne interest ze wandabe nakusindikidde message ne nkugamba I think now I'm okay to comment about this story because si kirungi kukola story nga tomanyi ani yafumbye ekintu oba tomaze kutegeera kikyazzaako na kikyayagala naye bwe namaze kitegeera ne mmanya yakifumbye atya na lwaki nagambye I think now I'm okay to comment about this story one nze sibbangako ku channel ya Ssenga Nantumi awe twagala sigibbangako kukusiba oyagala sigibbangako njogera mu kamera so lwaki sigibbangako lwaki togibbangako wakola ki mu interview ya Ssenga yakugambye namukako kukola ebintu bino nga tabyagala ekitegeera it means it was my idea okukola YouTube channel tutandikire wano mbadde saagala kugenda mu nnyo tujja tutyo bikola biki kati nze njala ntandikira abantu obuzibu buvaawa ani yajja kwagala okubuuza YouTube channel mu email yani mugiggulawo mutya mutandika muteteeka mu content tusobola tuka ku buzibu ng'omuntu amaze ofuna background nali ndi ku gye nali nkolere naggulwawo ku TVM nga tebakkiriza YouTube because nali nkola entertainment nga tebakkiriza YouTube zicompetinga na bino bye tukola entertainment ebyaki kati nali ku YouTube nenfuna idea nga nina omwana Omunyarwanda akola ebintu bya Ssenga ku YouTube channel eya Ssenga then I got idea eyokukola YouTube ngeri simira ku bintu by'obwa Ssenga ana yali azza olw'eggulu anatayi nembimulaga nemuga this can be a good idea inzo kola naye nkikoze nti nanga no nendaba ne Ssenga talina YouTube olaba otya bw'okola YouTube ne mukwatagana ne Ssenga ne mukola okitegeera nemuga wamma kiyinza okukola in fact ne tumukubira n'essimu ngane nemuga Ssenga badde wano ku YouTube nga ndaba ekintu bwekiti I got an idea olaba otya nga tukoze YouTube ne tukola ki ne tukola okitegeera nentandika okuhostinga nko nemugamba tetolina platform biri byokola bibeera wa muhanji naye kati wano nsobola okukola platform nojja nenkukyazangako nosobola n'okulangirako eddagala lyo ne bakasitoma abo ne basobola okubanga balina ebakola ki we bakwaccessingira okugamba nti nze nti sabba YouTube ebbanga lino lyonna ne bakasitoma ba Ssenga abandi abasobola okujulira babadde bahitinga inbox zange nga bagamba twagala Ssenga naye ngamba we namba ya Ssenga ne bagamba esinze Ssenga ne mumufune kwene namba which was my idea wati wali bahitinga because YouTube enamba ezaliko zaali zange okitegeera enamba ezaliko zaali zange buli kimu kyali it was my idea to create a business banga kyali kyolansunga nti Ssenga tabimanyi si Ssenga nti kugamba nti tabimanyi wenkolera idea eyo Ssenga yangamba ekyo naye ajja kiddako nti yali yakakola n'abantu nga bana nga bamubba okitegeera kati nga nangamba ekirala nti nkola YouTube abantu bafuna sente tebakola ki tebampa nemugamba no but this can be a partnership nga wenfuna sente tukola ki nkuwaako ne tugabana which was my idea era bwe ntandika YouTube eyo njikola bwe malo gikola by that time na hiring omuwala omulala gwe nali nkola naye bamuyita Rasta era Ssenga akimanyi Rasta
muwala naye jasaina grade kati ye ekyamu hiring santi when nali nkolera nga siinaawo bwe nsobola ku editinga bintu ebyo because nabeeranga busy I was producing a certain show okitegera nga ndi busy kati the reason lwaki na hiring Rasta era ekyali kimusasuza kunyambako ku editinga bintu ebyo na kubi uploading nga ngenda ne shooting ne ndeta ye na editingira na uploading olwani asasula Rasta nganze musaswa because nze nagula ne computer ne muwa nagula computer ku sente zange ne muwa computer nimuga nina kola kino na kino by that time nali managing YouTube zalinga 3 nali managing YouTube ya Isma All Access because Isma All Access era nayo we afa wajizayo sinze najicreatinga omwana yagicreatinga ali Dubai kyovola bwe yafa na nyine YouTube najitwalo we Dubai sajisigaza bamuyita Happy yajina we Dubai Happy yabbe byomugenzi sibyamu byali bibye Isma te yayina okitegeera kati Isma bwabate yayina because Isma te yayina na Facebook unge numbers baziganye buli kimu ntula wansi n'oyo mwana we Dubai andetera idea nanga njagala kola yo platform nga ya Isma tubeereko era we yagende Dubai yabalambula no bali nga wotekamu erinnya Isma bakola ki bali striking ne bamujonga bamukiza ku having YouTube wa Facebook kati apa akozese numbers eze Rwanda we Rwanda nenga ali Dubai akozese numbers eze Rwanda okuregisteringa ebintu ebya Isma kati wamala okuregisteringa ampa logins engeri gyendi ku ground mberenga muyamba ko shooting uploading engeri ye gyatali kuki ku ground kati nze ngaawo ekinsasuzaawo managinga ngabo la Rasta bwe yali akola ngaze ekinsasuzaawo ku managingira ko ku shootingira ko kumugirira ki nenteekayo okitegeera era Isma bwe yafa byonna ne Facebook account na buli kimu ye yabisigaza oli omugenzi kati nalina ne YouTube y'abayimbi abalaje nali managinga by then era nabo bampita kubayambako kuba managingira kati nange ne creating eyo ne ziba YouTube meka satu nga Rasta yazibera nga goli busy nga nze ndi busy n'ebiki n'ebyange naye ng'ono ye gwe mulimu gwe gukola ki ogumusasuza kati so tubeerawo tukola ebbanga senga kati YouTube ekizibu kyeyina twajja ne tufuna abantu ne bagenda mu 3 ba subscribers naye nga bwe tukola video abamanyi content video za oluusi zibeera mu 2K 5K nga tezitambula nyo kitegeeza zaali tezikola ki sente bulungi kati ng'abantu balaba numbers nga nnyingi gagasenga mwafuna dda sente biki omwana akulyako sente lerere kati nga tujja tufunamu langozi ez'enjawulo between me ne senga kati naye senga nga mubuuza naye babaga nti nkulyako sente obadde nabo ebbanga lyonna lwaki idea eno tebagireeta ne bakola ki ne bagikuleeta ne muga ebizibu bye tulina mu bulamu waliwo abantu bangi abaagala okubuukira etokota because onaku lumu yajja waliwo gwe sijja tteka mbadde ngenda mmuga ne kammuleke saagala kuba involving nangamba gundi yaŋŋambye kino nangamba onziba ne mugaa senga AdSense ogiraba tebampangayo ku sente ng'omwezi tuyinza okukola $8 $10 okitegere ne tutambulira awo gamba senga tuzizisedde ekintu tiyasoma kati AdSense gye wamuwa eyinza obbanga mulaga wano because AdSense ebintu tebivaayo ne saa zino osobola okulaga tusobola ogibikula nenkulaga sente eyina statement okitegeera osobola olaba emirundi gye najjayo sente kati tutuuka ekiseera jjajja afa maama wa senga kati jjajja bw'afa tugenda mukuzika because nagenda nenkola amawulire nengaita nengazanya ne ku TV biki nenkolayo n'ebya YouTube mama jjajja bw'afa senga abeera munnaku because senga yali frustrated nnyo yagala n'okugenda ke US by that time nga yeekyayi nga agenda kukuba kyeyo nemuga senga sigala bino byansi kati ne twamala emyezi 2 nga tetukola na senga content nga buli we mukubira ngamba ndi mulwadde mama akyanzigira mama akyakola bwatyo kitegeera nga tuli mweyembera tugenda myezi 3 nganze content creator nga channel siteekayo kintu kyonna tuli awo because muntu aba afiiriddwa omuntu yenna yali afiiriddwa akakimanyi abeera mu state eyo kati omuwala ajja Queen Masolo antuukirira aŋŋamako olaba otya nga onkyazizzaako because twali tukyazaako n'abantu abalala basenga abalala ab'enjawulo ngamba kyaza even before nga tekunajjako oyo naye abakyazanga nga obakyaza senga kwali wabatabaako nga tubakyaza nga tubeera ne senga ne tukola ki ne tukola content ekitegeera nga bwe ngambye nti nze shoot zange ebiseera ebisinga zaabeerangawo olunaku lwa Sunday lwe nali sikola lwokka mu week because nakolanga okuva ku Monday paka Saturday kati nga mbeera busy kati so nga I find time ku Sunday ne kolayo shooting nga 3
ezinampisa mu week nenteka video emu ne male nako nga Saturday nenteka video eyokubiri ne male nako nga boys tinga sikoze eki nga Saturday olira kati omuwala Queen Masolo ansaba ne mugamba lindako namala weeks 2 nga sinema nga ali mu inbox yange ngayagala omukole kwa interview ate nga senga akyali eri mukola ki mukulumwa nga yiyo kitegera kati nganze content creator nga naye lwaki sikola ki sikyazaayo kokalono omuwala nkoleyo koka content okitegeera senga paka wana akola ki wana ddira tubeere nga tukola ki nga tukola content kati nkola video zaali 3 eza Queen Masolo era nazishootinga lwa Sunday nga bwe nkugambye video 3 bwenzi shootinga nenteeka yeesooka endala nenjiteeka mu situation ngeno premieringa lunako olala n'endala nenkola ebirala nezipremieringa bwe zizanya tezasooka tambula bulungi nezibeera awo mutuke firike kati nemmala weeks 2 nga sikola content nga ndi busy n'emirimu gyange mina gye nali nkola ejyoku TV kati wemala weeks 2 nga sikola video za Queen Masolo simanyi kyazitabula nezikuba nezipiikinga okitegeera nezitambula senga akyali mukola ki mukungubaga video nezitambula nezigenda mu saturation kati awe wava obuzibu video bwe zitambula nezidduka nnyo abantu nga be nagambye bali bawoololo bagamba senga kati ke yafunye kino ekiwala ekito bakugobye okitegeera kati awe wava obuzibu bagamba senga maka akugobye ke yafunye kino ekiwala ekito senga kyataakola nti yali alina okunkubira mbuuze ate bikino bikimino because nayogeranga naye naye ng'akyalaga muki munafu kati omuntu wakulaga nti mulwadde bw'omukubiranga omuzza mbina ebintu si kirungi nkugambye yayagalako n'okugenda e US naŋŋambako nti mpulira kati njala nagenda mu America era wenfuna ennyonyi entwala mu America performing sigenda kola ki kudda bino bigambo bye byenjogerako kati nze nenjiyanga omuntu content creator because era sengana we yali badde ng'agenze mu US era nali nnokukola content ki nsigale nga nkola content omulala because yali badde akoze eki yali badde agenze kati senga yakeera ku makyamba mu meeting ntuziza meeting ya show ndi planning kiki ngendo kola lunako senga nankubira essimu naŋŋamba makko konze wangi bankutte ndi ku side y'ekibuli okitegeera senga bwaŋŋamba nti bamukutte ali ku side y'ekibuli kyankaŋŋanze ne mubuuza kinaŋŋamba watadde omuwala ku YouTube akolerako ebyo bwemu ne mubuuza buwemuki okitegeera mwinake mwayongeramuko amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supamaketi ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com or visit our outlets, My Hive Shopping Mall Vienna, Austria, or Care Centre Kuki Tower Shopping Mall Kampala, Uganda. Call or contact us through WhatsApp +43 677 6325 2236. Follow us on social media at Wildlife Millions. We guarantee noticeable results within a week. mwakolanga ne senga twakola omuwala ali ku buliri okwo ng'akutte yaliyo baakutte akagondi enywanto bwe yatye ng'asomesa ng'ali ku buliri okwo kani bagamba muli mukola byabuwemu biki nimba kati bwe natya nganze omuntu ne mubuuza senga byabuwemu ki omuntu yenna nga bakubidde essimu nze bankubira essimu omusajja gwe yampa ansaba logins bwansaba logins za YouTube owa side yali ngambe jangu ku side yangamba leta logins za YouTube bwe mpulira ekyo ne soka mugamba YouTube baji hackinga
ekitegeera ne mugamba YouTube bakola ki baji hackinga bagitwala balemera kola birala nagamba nambuza baji hackinga banga ki ne mugamba weeks kati omwezi mulamba nangamba nga video zino zo wakateka zasembayo weeks 3 emabega ne mugamba because nazireka mu situation nga zino premieringa bino byenjogerako nina kuna amalobozi mayitirivu nagakulazeeko gogamanyi nakulazeeko agamu ku malobozi era ewa nayetagisa ngenda kuzanya agamu ku malobozi gange nga njogera n'essenga kati abeera omwansaba biki bikyambuuza biki ndife kati wansaba password nenzijukira nti bwe nazimuwa bwekiba kituufu nga bamututaali kibuli YouTube eno inabawa logins tebagenda gikola ki gituddiza bagenda gitwala nensooka nemera ku kigambo kyange senga nagamba kati ate baji hackinga notangamba biki nayombawo okitegeera bwayombawo nemugasenga baji hackinga okitegeera kati waita nembajjako ku simu bwe mbajjako ku simu nenkubira lawyer wange bamuyita Yusufu mukubira mugamba kanso senga bamukutte ekitegeera senga bamukutte ali kuki ali kibuli ku police naye mbadde nkusaba oddukeyo onyambe okitegeera ngamba angamba teka kama mafuta ajjana kubulira muterako emitwalo 7 mugamba soko ovuge moto ogende ekibuli olabe kiche beetaagisa because nze sigenda gendayo kati baddamu bankubira balemera ku kyalo login kati mba wa login basomera namba yange esimu batandika okusindika code mbalawinge bayingire baddamu okukubira nga lawyer agenze lawyer ngolo mazo mukubira agenda kati baddamu we bankubira nga baddamu bansaba logins mbasindikira logins nemba ne namba esimu we basindika code nga nzijjamu bangamba bano balawinga ku simu nga nzijjamu kati oli agolanga ndoza nga mbalemesezza waite dakika nga 15 lawyer ali adileyinzeemu lawyer agenda okunkubira esimu nga atuse ekibuli nangamba senga simulaba okonze kale nziramu nkubira senga esimu mugamba senga ovuddeyo ekibuli kuba lawyer wange atuse otakola ki takola banangamba nvuddeyo ngenda mu ddwaliro nina omwana omuki omulwadde konze kale ne tunyonyolawo nambuuza naye kituufu baji hackinga ne mugamba nedda senga YouTube njina naye mbadde ngamba kubuzaabuza bakibuli butakola ki butabba YouTube yaffe byenjogerako omuntu ayinza okugamba nti ndi mukulimba nina neddoboozi nga senga munyonya n'omunyonya mga YouTube njina naye mbadde mbuzaabuza bakibuli butakola ki butabba YouTube yaffe abali erina kandabe kati wano namukubiranga mubuuza ovudde ekibuli simanyo ndakonzije kwano data ali mu popping njagala abantu bawulirire bulungi story because ekyo kiyinza okujja oli naaga nti gundi oyo mubbi naye nga tamayina gwayogerako nti mubbi enamba y'omusajja ogiyina ogimpe ozeeyo waka nzuno ntambula genda waka enamba y'omusajja ogiyina ogimpe nze mwenoonyeze tubimalirize kati njagala ogimpe tujja bimaliriza tofaayo kale nze nkimanyi oyagala ssente bye bimusumbuwa tewali kyamaanyi naye era obimanyi ne bwoba senga okimanyi ne bwoba olina omusango era tosooka gukkirizawo nti nina omusango osooka kubayita eri n'olaba ki kye baagala kati abo baagala ssente nze nkimanyi era kyobala mugambye yinza kimala ntya naawe ebbali kati obala nja mukubira mubuuze ki ekiganye nkimanyi ensobi yaliwo naye tukole tutya abasente ze zibasumbuwa abasente ze zibasumbuwa tujja kwogera naye muweeyo ssente ekyakiveeko sente ze zimusumbuwa kati oyo kyobola nze mbadde njogedde naye awo ate singa nali nkimanyi twali tulina osooka ne tugikwekamu nga tebamanyirwa kuba mbadde siimanyi nti ogendagenda singa nadde nabitegedde nti ogendagendayo badde bagenda tuukaawo bipulenga nga tebikyaliko nga nagikweka bambuuze mbagaye kikyagiina teriiyo ne kumpewo kati ate saabitegedde tewaŋŋamba akitegeera tewaŋŋamba ng'ogenda ekibuli kati binguddeko bugwi kati nga jukira bakugamba weeteekateeka n'omanya by'onaawoza kati binguddeko nga siina nali ndaba mupiira kiro nali mupiira ate navaayo neneerabira nga neebinkyakalanyiza obimanyi frustration z'emirimu kyovala gwe mbadde nina okusooka okusekiwalinga nkugambe tolina kyomanyiiko wadde n'akatono andi kati kyenkubuuza kyo kituufu obalimbye bulimbi kyano gyeri nze mbadde nina obbalimba nga siyinza kukkiriza kyovala bwobedde era nze mbawa kodi nga ate bwe tuzijjamu
ne namba y'omwana ensooka amba wanfu osooka kola kyetuyita security n'ogatta ebisigadde okitegedde kati oba mbali nobaga nti naffe tukose naye taffe tetunnazifuna kati obalekamu eyo gundi kali gwe nobaga tokolaki togiyinaaliwo angambye ali ku saidi kati malo mukubira nga avudde ku saidi nga mubuulira nti YouTube ekolaki angamba jangu ku saidi ekibuli ngenda ne atuuseewo juka ye atuukawo n'atasangawo senga nze gwe kuddamu okubira senga ne mubuuza ovuddewo okumubuuza bino ekitegeera because nze bino yona emala otandika conversation yonna ngi recordinga olw'obujulizi nga nyinza obbwala bikozesa mu kooti no si nkola zange naye wabaawo ebintu ebimu byoga nti eno information eyinza okubeera sensitive kansooke ngitereke okitegeera because bakutwala ku side ekibuli nga bakuyise osobola okukyusa statement wenagawe akyusizza bye yayogedde wano ate yaŋŋambye bwati so I had to keep my recording lawyer wange ankubira tugenda ekibuli mu office ya side bamuyita director bamuyita Magambo tutuukewo Magambo because yali kyali wa lawyer wange mukwano gwe amugamba ono omwana bamuleese wano omusango nga nze kyenjagala kujjayo fayiro nga tennabakola ki kugenda mu maaso ebyo biggwe nga wompulira wano muganga ngenda bimaliriza tugende ewa director Magambo tumunnyonnyola ensonga Magambo atubuuza video ziriwa mulaga video ne video zino tezimbwabwemu abira bagamba musirikale ekyo yali ku fayiro eyayise video ezo kuba senga nali mugambye mpe namba y'essimu n'agimpa ne mugamba enamba y'omusirikale yino bwe twakubira omusajja yali yefudde owa side n'awulira nti director yamuyita owa side n'ajjako essimu teyaddamu kwata because director amukubira amugamba nze director Magambo badde osabojjeko mu office yange teyaddamu kwata tugenda okunamuzi kubako nga ziri totally yali yefudde bwefuuzi anti kati awentegeerera nti because mukama we yaba amuyise kibanga director wa BBS bwakuyita nagamba Saimo nga ngenzo ne ngamba Saimo anziguddeko omusango nakwenaga Saimo jangu nojjako essimu nga tobadde Saimo kitegeeza togenda kudda bwamala okujjako essimu nzira yeewaka omusajja ankubira essimu angamba Mako nze bintu byammwe sibiriimu kati ate mubitaddemu director nze bandeese nkukange kange otuwe logins because twalabye ng'oyagala kwefuulira senga musajja ki oyo gwe yali naye ankubira essimu bwangamba ebintu ebyo binyiiza nnyo nkubira senga essimu mugamba naye senga ate mungatta mutya mu nzibe okitegeera kati senga ngamba ate nze simanyi biki ne mugamba okwatagana otya n'abafe ne mugamba singa alabe video z'omwana nga ziri bwe zityo wali ngambye dani okwatagana n'abafere ate mwagala okukola ki okunziba so mu bufunze senga afuna omuntu yafuna oyo omusajja akange ali ku side because sokola ne mu interview yagambye abaside bagenda wakaawe kyokka nga nze wano yaŋŋamba ali ku side ekitegeeza nze wano yaŋŋamba ali ku side mu interview yagambye abaside bakola ki bagenda wakaawe kati we mala omugamba ekyo nyiiga ng'omuntu naye mbireka kati nkola emirimu gyange biki ajjawo olweggulo simunyega okitegeera ajja ku office bwe mwakola ebibye nga nina obusungu bwange enkeera ku makya commissioner ankubira okuva enaggulu era nga ndi mu meeting nga nkubira nga senga yanziguddeko omusango gw'omuthreatening okumutta eddoboozi ya commissioner ndiinawo ne saagala lizanya nagakulaze saagala lizanya ankubira aŋŋamba you threatening to kill senga Justin Nantumi kyeza wali wamukubira ekyo wali munyivu mukko saamukubira wano namukubira ne mugasa amazotegera nti bakugasa mwagala muti okunkola ki wanyiga mukko saamuvuma amaloboozi gonna nga ina conversation yo nani ndio butamuvuma ni wamusubiza omulagako simuvuma kati commissioner bwankubira ngamba you threatening to kill senga Justin Nantumi angamba nkwadde saawa 2 ng'oli ku police enaggulu tugenda kunoonya omusango gw'okutiisatiisa okutta omuntu musango muki munene nziramu nkubira lawyer wange mugamba okimanyi because mba nkyayogera ne commissioner awo mugamba no but please talk to my lawyer angamba I don't want to listen anything from your lawyer and mugamba no I will not handle anything without my lawyer it's my lawyer to handle my issues okitegeera nangamba okay read for me your lawyer's number I'm going to play his voice here not on air because guba musango okuli eyalinga nga sikoze eki nga sifunye lukusalwe kati nkwata lawyer wanga ngamba olwa mugandi naggulu avuga emmotoka jje naggulu tulinye emmotoka tugende naggulu mu office ya commissioner tusinkana commissioner agamba ono athreatening okutta
commissioner tutula mu office mugamba naye tumunyonyola nga buli kimu ekyakoze ekibwe kyabale mugamba naye atenze nazisubira nti agenda kunga nti muthreatening okumutta because some bumye sina kye namugambye muzanyira ne recordings zange nga njogera naye naga kati nakuba bwe yakuba senga alabika yali kumpewo ku radio teyakwata natuga mugende, this is a minor issue, something small which you can solve muri ba mikwano ba Luganda wachi mukayana kati senga bwakoma okukizimbe mugana esenga otuko otya wano okungamba nti njagala kutta ne mugambe banga lyobadde nange lyenkumanyidde ne mukyalo ngenzeeyo ewajjajja mbadde naye buli kimu nkikoze tukikoze naawe nyinza okutta liyale ne mugambe banga lyondabiddeko ettono nsobola okutta okitegeera kati awo nyiiga nnyo katono nnyo mubi wayogera mwekati bino si bya kuwangula musango mubi wayogera olowooza bisolo kuba basenga mukyala muto yes olowooza biyinza oba byamutiisa mubi nayogera biti ngomaze okutegeera nti bakugasi simanyi nonze simanyi oba oyinza omanyika kati when you're judging oyina okujudginga from hasai anti awo wengenda okujja wonna olowooza nti no kati wano nkuziza mabega olowooza nti ayinza okubanga kale yeekanga kyendowoozamu kye yeekanga nti oli omuvubuka eyali yeefudde owa saidi alabika yaddamu n'amukubira essimu n'amugamba ebintu biwanvu bye babitutte n'ewa director saidi okitegeera because ensonga ezigendewo amagambo guli gwali musango okwefuula wa saidi nga si wa saidi kati alabika yaddamu n'akubira senge simuze kye nalowooza mu bwongo namuga omuvubuka alabika ali serious babitutte wa mukama babitutte wa munene wa saidi bigenda kuleeta ebimu okitegeera kati nze kyendowoozaamu awo ndowooza ne bamugamba genda omugguleko omusango because senga ye tasobola kunzigulako omusango kyobola ne bwe namubuuza ate ye yagwegana n'agamba maybe waliwo abantu ye yaŋŋamba bw'ati mu conversation because wajja ku office enkeera wajja ku office olw'eggulu muteerako eddoboozi ya commissioner ne muteerako ne conversation gye mbadde naye ku office ne mugana esenga sisobola kutta otuuka otya wano nanga nedda sinze nabikoze naye wayinza okubaayo omuntu waliwo abantu abankubidde nga mbagambye ku bintu bino ng'abamu ku mikwano gyange ayinza okuba yeeyawaabye eki naggulawo omusango ogwo ekyo kyankubala nnyo nze ekyokwagala okutta senga kati bwe mmala omugamba olwo kati olw'eggulu twawukana ngenda nkola ebyange producinga show zange kati atuuka enkeera ku makya lawyer wange amukubira amugamba kyewakoze kikyamu namugamba byonna mwali bikoze kuba kati ye yaŋŋamba amugamba bw'ati mwakoze ebyobufere ne mulimba nti omusirikale wa saidi kyokka nga tebakuyise okitegeera ate ne mutakomaawo ne muwaayiriza nti omuvubuka ayagala batta n'agamba egyo nno giba misango muyinza ogikola bwe kityo ne gikola ki ne gibakwata kati wamala omukubira eyo essimu ndoyange n'amukubira essimu n'ayogera naye senga akola ki ndowooza senga wanyiiga amala okola nti katolere emisango ebiri because nze nagenda enaggulu nagenda ne ku saidi ekyo nagenda ku saidi netusinkana director magambo enaggulu nagenda ewa commissioner tula mu office yawe enaggulu commissioner commissioner atuga muli baawamu bino bintu bitono musobola okukola ki obitereeza era nenzira nze ne mugasenga ongamba otya nti njagala kutta ku byonna bye tubadde nabyo senga wayongera okunyiga senga kati omugamba kati awo twawukana olw'eggulu buli omu akwata saidi ye kati enkeera ku makya lawyer wange amukubira ndowooza amugamba temuddamu kukola bintu ebisobola okutula naye kyemwakoze kikyamu egyo emisango ebiri mulinga abagezaako okwagala okukola ki okubba namugamba okugamba omuntu nti ayagala kutta akuthreatening okutta nga tolina bujulizi musango because talina kye yali akoze talina wadde message yali akwandikira nti bagenda kuwamba bagenda kukola ki lwaki oba omugamba nti ayagala kutta n'okukozesa omuntu nga si wa side n'alimba nagwo muki musango kati senga we yava n'anyiiga senga bwankubira essimu mu bigambo bye yankubira essimu ku makya sanga 3 nga nkyalina waka nga munyiivu nnyo n'ayomba n'aŋŋamba ebya YouTube byamutamye dda talina kyabifunamu mu kutulira ngoye ze okitegeera mbw azikolera mbuli wazikoleramu mba nzikutula talina kyabifunamu namukako bikola lino lyerimu ku ddoboozi nga ŋŋamba ebigambo ebyo yeeno era nga alifa alinga ku looya wange ngambye looya wankubire bulungi wasuze otya osindise looya wankubire because anti nze yayingidde mu side nabadde nina okubiteeka mu looya ku poliisi
Ate nagenze because omusirikale yagambye teri yatuguddeko musango kati kyekyanneewuunyisizza nange because omusajja yabaddeyo ne ku poliisi ne tubuuza omusirikale n'agamba tewali muntu yatuguddeko musango kati nange ne neewuunya nze omusajja oyo engeri gyannyonnyonyoddemu owulira nga nawe bwe waŋŋamba era nange nakizuula nti baali bafere okitegedde nenkizuula nti kituufu kiki bafere nze kennyini ekyanyiiza kiri kimu kusaayo omuntu weewaawo kale bantiisatiisa gala poliisi owulira ssebo teri ayagala poliisi ku nsi ya Katonda ate ejjuke ne lwe bansiba nayina era omwana omulwadde ku kitanda ate ne luno era lwe bantutteyo era nga nina omulwadde ku kitanda kati bwe wanyinyonnyoddemu byonna bye wanyinyonnyodde mu butuufu nenkizuula nga babadde bafere okitegedde kati era bankubidde nako ne baŋŋamba mu byenjogera byonna babiwulira owulira ne mbagamba musooke mundekemu Mako sinnamulaba owulira tubalinaako obuzibu oyo baba babiwulira nti kati ensonga nazikwasizza looya wange bagende mu maaso ne looya wange nze mbagambye nze Mako sinnamulaba ali bize abeera mu field kubanga nze nakizudde nti ddala kituufu babadde baffe mbagambye kakati muli ku puresha okusinga nze ate mbwanti omusango ne mbagamba kakati omusango gye guli kale kagubeereyo mwampa bwabira kituufu mulinde mmala okulaba Mako kyasalawo sinnamufuna n'ekiro bankubidde nagannyo bakwata okitege bo bawaaba omusango pere tubalinaako nze sibalinaako buzibu nze bawaaba omusango nze kyakubiri sinnagaanako okukola naawe kyakubiri ekitegeera nze we wankubira essimu n'oŋŋamba oli ku poliisi nalina okweraliikirira ng'omuntu okitegeera yensonga lwaki nakubira ne looya wange ne mugamba mbadde nkola omanyi Mako gye tuba tukola bwe YouTube channel gyagala era omuntu yenna teri muntu akola kintu nga takyagala kati goba okyagala nze mpaamu ssente ate sente nzijje wasenga nze sinnagambako nti njagala gwogende okugyako nga gwokooyo okukola nange mbite kubanga nze sina kyenfunamu ngoye zange zezifa era mwankakana bikake senga mwankaka bikake nze kimpemu ssente nze nkite gwosigaze kyano nze sirina ssente senga nze njagala tukole tusigale nga tubadde tukola nga bya YouTube byanzamye sijja kulimba kati omuntu ajja suka kubuulizaawo ekibuuzo senga bw'ayogera ku sente ozifuubaako obwannannyini bw'ofunamu ekintu kati ekibuuzo yali omuwa sente osinga ali ozirina anyway ekibuuzo kyandibadde nti singa sente wazirina wali osasulira ki anti singa sente nazirina kinali ngenda omusasulira nti olwokuba tubadde tukolagana nga tuli bapatana ekitegeera nga mpa content nenteeka ku channel ekitegeera because nga ngambye nti nasooka kuteekayo content we n'okufuna idea nafuna idea neŋŋamba nyinza kukola naani okitegeera nga bwolaba ne Lujja ekitegeera olwakola nti bamanyi Lujja ne waliwo abalala bakola nabo ekitegeera nga olaba nti Wolokoso yaliko abalala bwe baali bakola ki bwe baali bakola bonna Wolokoso okitegeera ye Uncle Ibra bwe yakowa n'agenda akola ebibye bali n'abaleka nga bakola ki nga bakola okitegeera because ye Uncle Ibra yasalawo n'akola ki naga kagende naye si bali be bamugamba nti Ibra akola ki era singa bali bamugamba nti Ibra genda okitegeera awo naye yalina lwaki bagamba nti banne nange mbadde nkola ki mbadde nkola mukole ki mu compensating kati kyaŋŋamba nti obanza ompe ssente gw'okole ki ogisigaze okane mugamba nti sinnakoowako okukola naawe ne mu conversation yange onoojuwa nga mugamba sinnakoowako okukola naawe because nze nakitegeera nti ye by that time yali anyiize ng'omuntu okitegeera ng'obusungu buki obusungu bungi kati bwajja olweggulo olwo tutula mu meeting yalimu abantu bangi n'amaloboozi nga inaano naye sobola gazanya because mwalimu abantu abalala abenvolvinga mu story bangi abamu yaboogeddeko n'abalala kati bwe tutula mu meeting ajja olweggulo nze kyennazuula oluvannyuma nganze omuntu nti ye already yali afunye kyenga nti nga ye afunye okuswala okitegeera kwebyo ebyakola anti because okugenda okunzigulako omusango nti nali njagala kumutta n'okukwata ono kuba kati wano owulira nga gamba bano bafuuse bafere bano bafere baagala kukola ki baagala kubba bafere okitegeera kati muli atuuka n'abanga nze notice zonna nkoze eki nzigasse because nze saamugoba sikolanga kintu kyonna naye ate ye okuteekawo embeera ntuuka okukola ki okugenda wano bwe tutula mu meeting amaze okungamba nti ebya YouTube abikooye nga mugambye sirina ssente
ndowooza nze nakirowooza nti senga atuuka ekiseera n'akiraba nga tayagala kukola nange ekitegeera nga tutya mbalamusizaako nnyo bannyabo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. asobola kukola kwebyo ebikoze eki ebirane mu voice note ye yalaga kwebyo ebikoze walemerako ye ngandaga ye muko utayagala kukolagana nange sabula kati tutula mu meeting senga ampa ebintu bibiri angamba yalimu bangi kyoba nagaye nti abo abadde bamanye ensonga eyo era bo bakyewenza lwakibidewo ampa ebintu bibiri angamba I either delete the channel eveewo fenna tugifiirwe oba ndiliitingeyo buli kintu kyonna ekiriko senga Justin nantume lwalina lunaku lwakutaano ndujjukira bulungi ajja ne mukanenze senga njagala tukwenaga asi kyalina kyenjagala saagala kola ki saagala kola naawe you either delete channel eveewo fenna tugifiirwe oba bwoba oliranga gwojaga because nga kati nze njikulekedde gwoli mwana muto naye deleting aye ekintu kyange kyonna saagala lemu kunfunamu ssente ekitegeera ne mugamba senga boto bogambye konze kale senga tukangende waka mpaamu weekend ndowooze ngenda kudda ku Monday nkomewo ne answer ne ngamba maybe bw'anaayita mu weekend ajja kuba akyuse ekitegeera ngendowooze ekyuse ngenda okudda ku Monday yaŋŋamba ekintu kye kimu naŋŋamba saagala muddemu kuzza misango nga content wange gyali ku channel baddemu babatwale mu police nga kuliko content wange nanga akole ki antwale delete everything that belongs to me buli kimu neriba linnya lyange ne wekiba kine nga kyonna kyonna kati bwakinziramu ku Monday n'abali mu meeting we bali balayira kalanzi bonna babitegeera tukitekinga ize mga okay kale senga obanga ye final decision it's okay angamba nkwagala nnyo genda biki saagala tubeere muki mu lutalo konze it's fine boba boto bosazeewo ngende waka kyennakola mbongo wange nga on just busungu bwe bukolaki bwe bumutawaanya I will not delete her content nenkwata content ye naina ne mwaka ivinga nensoka ne YouTube nenga kanjikyuse nenjikyusa nasoka nenjitekawo ne leta nenjirekawo YouTube bwenjirekawo okumala emyezi jalinga ebiri kati nga bana alabe mbadde nkola bangamba oba yakwekyangideko jangu tukole waliwo basenga abalala bangi bankubira bansindikira message muveeko senga bwate bikinembaga no sijja kwogera na senga sijja kumwogerako because nze simuinaako buzibu just buno bwabadde busungu ate si yeye ne bana abamuteekamu walaala be bakolaki be baleeta obuzibu kamulinda akoleki akakane genda okulinda senga nenzamu ne munoonya kusenga nanga ndi busy kola kye nagamba nze ndi busy nina omulimu ku ddembe nina omulimu kusanyuka ate muhanyi mbeera n'ebivulu so ndabika sigenda kusobola kudda mufuna budde nanga luli tubadde tushootingira mu kyalo ne kati ate sikyasobola kugenda naye ngeri mama gye yafudde biki kati ngenda kubeera nagenda ng'eruwere eri mu kyalo nga gye nshootingira olumu nanga ngenda kubeera ki bize bikole ki bireke ne manya nti senga yanyiigidde ddala YouTube eyo ebeerawo okumala emyezi egi nga sigitaddeko because abasenga balabe banneesimbako nenga benayongera nenkola content wa senga ngambaddeko na senga nantume nenzamu nenkola content wa senga tekijja labika bulungi oli ayinza n'okugamba oba yagadde kugobako nantume ateekeko bano basenga abalala neŋŋaana nentereka YouTube eyo emyezi 5 gigenda okuwera emyezi 5 nga sina kyenjikoyako nenga channel because wali kutesigament wangamba nti gidinga namuga senga YouTube ntwagitekamu amaanyi mangi sijja kola ki gideletinga naye kale bwoba ogambye kanzijeko bino kati nenga okay time waisewe emyezi 5 tewali kikyuka nenjikyusa nga bwe yaŋŋamba content we ne mulekayo mu archive mu private nga teri amulaba ne mulekayo nenjikyusa amanya nenga kati kankole ebiki kankole ebirala ne bwoba ogiraba YouTube yo nagikyusa mwezi gwali gwa kubiri ku story ya Pretty Nicole ye story yasookayo ne ku YouTube gye nasooka okuteerayo ddala
mu mwezi gwakubiri ya Pretty Nicole ebyekawempe story yasookerayo ddala nenge olutawo lwaliwo webbaaka nendiddamu giteekako content gwakubiri last year kati last year nkola yawo mu Feb mu gwokusatu nemmala ogwokuna egutuka nenginzirayo mu kyalo nga ndi mu kusetinga faamu yange nensooka njiwaamu kaawo neddani mukisagira agikozesa nga nze sigikozesa nengenda mu kyalo nenzira ku faamu nembere okufaamu nga nkola mirimu gyange awo na ichulu bamukubira nakomawo nga ichulu in fact ekinziza mu kibuga nga ichulu bamukubye okitegeera nendyoka nzira mu kibuga nenkolayo kawo story ya ichulu yemwe ey'okuziika era nenzirayo Dani yakola okuva kwa mama Misachi awo mama Misachi before mama Misachi kwalo gwakusatu ichulu bamugwakunaawo okitegeera kati ogwokusatu nze nakola ogwokubiri n'ogwokusatu ngiteekako ogwokubiri nenkola ogwokubiri n'ogwokusatu nekuba nakola story ya mama Misachi nekuba negenda nedduka nnyo ne ba subscriber ne bakolaki ne beeyongera tugenda mitwalo 6 kati awo nengenda mu kyalo nga faamu empita because nine nnimiro zange nga bakozi atawo bali mu kuntawaanya nenga kasuke ngende netuliyeko mu nnimiro zange oluvannyuma nzire Kampala okitegeera nengenda mu faamu nembeera eyo nengirekera Dani Dani nabeerawo mufa kwa mama kwa Ismail Access nga yagiina ne mu kufa kwa Katolubwa nga nze siri Kampala nkomawo Kampala gwali mwezi bwe mbaseera bidde bwe nkomerawo Kampala gwali mwezi gwa May gwakumeka May gwakutaano bwe nkomawo Kampala nkinotisinga nganza omuntu nengamba senga twatandika ffe omanyi waliwo otandika ekintu n'omuntu nosigala nga omumiisinga nengamba I feel like I miss senga eyo vibe gye twali tukoleramu ffenna nengamba YouTube eno twagitandika ffenna tuteekako content lwaki abaagena nengamba senga muntu mukulu ayinza obuta identifying ansobize nga bwomanyi omuntu omukulu nengamba naye Mako identify yourself nengamba Mako tewali kintu kisinga kuba kikulu nga kukkiriza musango wadde tewagukola n'ogamba nze nzikiriza omusango kankole kino okitegeera kye nakola nenzikiriza omusango nengamba maybe kaŋŋambe nti nze nali omukyamu nkube essimu netondere senga tuddemu tukole mu bigambo byange byenjogera nakubira senga essimu nemwetondera era namulabye ku kyebala nagaye nti nze nabye emboozi nasese nakkiriza nengamba Mako ndayika nina ensobi nenkubira senga nantuma essimu nemwetondera nemugamba senga nsaba onsonyiwe tuyinza okuba twayawukana bubi second malokwato owaye bayo mu kyalo nengamba Mako wetonde nengamba mu nsi eno teri kintu kisinga bukulu nga kubeera na ddembe mu bulamu ate ng'era njala kuddamu kukola ne senga nakubira senga essimu sawa zaalinga mwemu nenneetondera senga nenzikiriza nze ensobi zonna nti nze nazikola nemwetondera era nemugamba nti senga kyali nnumye nnyo ng'ofudde nga sikwetondedde kuki ku mutima namuga no nentuulaawo nga kikola ki nga kinumizanga ngambo omuntu yaliwo naye nesikola ki nesimwetondera neddoboozi ya senga ndiina ano nga mwetondera mu bye nnayogera Hello? Senga osiibye otya? Mako owaye nkukubidde essimu eno nga njagala twogeremu oba toli bize oli bulungi dakiika ntono nnyo omanyi twagenda ne twawukana bubi nga ffenna tempa ziri waggulu naye bulijjo nkirowoozaako era kinnumya nnyo omutwe nga mpulira neetaaga okwetondera wennakusobya kuba bulijjo ntya n'okusisinkana nga muli kale mpulira nga bikasaakolamu bulungi ng'omuntu ate nga twali ba mukwano nnyo ng'omumanyi nga nkumanyi naye ne tujja ne twawukana mu njawukana eyo so when finding the time nenga lero kankukubireko ndabe nga kiyinza ku mutima buli saa neme kubeera awo nga nkolaki nga nenenya nga kyenenenyezaako omuntu waali ate anaamala kufandyoke ngambe nti kale singa nakolaki nenenya so ensonga lwaki nkubidde essimu eno nga njala kusaba kisonyiwo nsonyiwe ku mutima kyonna kye nasobya ng'omuntu nze sina buzigala kusonyiwa gusenga nze omuntu gwe mpaa namba simubuuza
ndowooza mbanje simu loba mu blockinga n'essimu yo mwirere kuliko mako mako munange nze nakivaako badde nkiwulira ku mutima nganze mukatonda muggulu ngankulayira sapulya ndi mu bulago kikuveeko dasi mbadde nkiwulira nga just nga nkiraba bubi nnyo nga ngamuli lwaki kale byaliwo ebityo ng'omuntu nga womanyi ebintu byensi ndaba ne kafuka yabimbuza biki nemugamba ebyo byaggwawo naawe ebyo byavaawo nangambuliranga webyali nemugamba ebyo twabivaako kati simanyi naani yakimugamba kuba tekyava mu kamwaka nga saagala mbeerayo neetuukewo bagambe tomwana bamuwummuza tebinyumira ffe tukuze sawa yona ekintu bye tukita kati mwabataate ogawuddeyo ng'ogamba oyo omukazi gwe mula yankola bw'atya bintu byansi tubivaako nze ngenda neŋŋamba maama wange olaba yafa gwe nali njagala tekitayirira kufa nekigenda neŋŋamba mu byansi kambireke so mnayinza just ng'omuntu nga obimanyi omuntu oddayo waka nowekuba mu ttooki noga wano nakola bubi kale wekiba bwekiti ne bwekiti naye wano ndabika nagenda mu bubi seetaaga kubeera nga ensi tumalako bwe tutyo nze sikulinako mutawaana munnange ku mutima kyaviirako ddala sijja kulimba era okoze bulungi tewali buzibu nakusonyiwa bambi ku mutima kikuveeko era ku simu kuno ngenda kuteerako emitwalo 3 oliemu enkoko munaaye neyanzige kale senga beera bulungi kale senga kati eyo simu ogiraba namukubira nga mu enkola eyo abantu abategeevu bwe musonyiwagana mwekwata mu ngalo senga teyaliiwo nemugamba nkuteereddeko emitwalo 3 okoleki ezo oyinza oganimba nakuba essimu eyonge ennaku z'omwezi mmeka ne meseji ya sente yiyo njiina gye nasembe mumusindikira ennaku z'omwezi oyinza okugamba nkulimba n'ennaku z'omwezi kweziri kwe namuteera sente because nalinako emitwalo 5 nemuteerako 3,100 asobole ofuna 3 nensigazaako gumukenda mu kinaana lwaki namukubira kyova olaba nze nkuganye emboozi bwe yazze nze nasese because namukubira temuliza abawala ezo mubaddemu zasenga zezibaddemu kale kakati mako njagala tuwumbe ensonga eno bwetuti first of all obulamu bw'okukolako nesenga kwafunikwa mu meeting gye mwalimu abangi mumalirizanga mukiziganyiza either deletinga channel oba nzijeyo content oba jeyo content wa senga oleme mufuna kiwakola kyennakola currently senga ndowooza n'akizuulira nga babadde agenda awuliriza osanga ye luli yali alowooza nti content kyekikulu later on akizuula nti nedda content si kyekikulu naye channel kugenda content kyekikulu kyovala nti wasobola okugjako content we nosaako omulala n'okola ki nosigala nga obulamu butambula right now claim empya oyinza obutaba mubbi nga wobadde woportrayingiddwa era nze siri mubbi kyenzikiriza because teri mubbi asobola kukubira simu Simon akwetondera mbu Simon nsonyiwa ate yakubba naga Simon munnange nsonyiwa nakubba ababbi betonda mako nabbye naye tusigaze kiri toyinza obutaba mubbi nga bwokola ki bwoportrayingiddwa omusajja omugamba emotoka agimaze twagala vva wano oyinza obutaba mubbi nga bwoportrayingiddwa naye senga n'abantu abijjo gyo nayogedde nesenga nangamba nti abantu bangi bankubidde essimu ne baŋŋumya senga essaawa zinayagala kyano bwe nayogera naye waŋŋamba nti kyano waba ajagala waba gyayagala essaawa zino side yo side of the story etegeereddwa mwenna musobola bba ne kyano eyo nga bw'obeera nayo nesenga asobola okubeera naki kisinziira kwani asazewo gyesonyiwa n'agireka essaawa zino agyagala no nze senga bw'aba ayagala kyano ekyo si bw'aba senga ayagala kyano no anti kino ekintu kirimu ebintu bibiri olw'ensonga abamu kubayogeddeko ne senga senga si yabadde it wasn't her interest okujja okukola interview eyo meeting yakola interview eyo yatuula ku TV emu Naggulu waliwo producer omwe ninako obuzibu nze gwe nategedde
yensonga lwaki neyakuba essimu waliwo ekivubuka ekisika kebo kweyo TV bakiyita kikamocha ewamwe kweni BS ba employee walonga sika kebo bichibi nga gwe mulimu bamuyita kamocha because nze bwensanga mu Sudan yangamba ebintu bibiri mu Sudan nangamba ebyaddalo nansonyiwa nze side of your story mbadde sikola ki mbadde sigimanyi naye okusinziira ku kyempulidde onansonyiwa okuteekayo emboozi nga siwuliriza ludda nemugamba mu Sudan era bwe nakubira essimu mbakubanga muntu mulala nali ngenda kuvuma naye nakimanya nti tomanyi saidi yange era nagamba nemugamba mu Sudan sikuyinaako ki buzibu ekisembyo da mwe mawula emboozi ya mu Sudan ng'ezannya nakwata essimu yange eno nenkubira senga nga njagala mubuuza senga ngamba namala naawe ebintu lwaki okoze interview ate nkalakata assassinatinga nemugaba bwe bakyano waali ngambi senga yakwata essimu ng'emboozi bakajja uploading sawa 2 nangamba yakwata essimu omanyi bwe yangamba senga taliiwo yagenda ku vacation abayangambye nti yali n'omulwadde yagiyita vacation yagamba kuwummula yagenze mu luwummula senga yagenze mu luwummula yalina mulwadde because nze kyali kinkubiza essimu nali simukubye kumuva naye ngenda muga senga bwe banga kyano gy'oyagala tusisinkane mbuli yawe nkusanga nkuwe kyano because gwe wagimpa nembeeramu nayo omwaka mulamba kale gwembaddemu nayo kanjikuddize nkuliyetinga ebirala kati so nze kyembadde njawo okugamba nti ffe betubeeramu eno business ababatulwana baba bangi because senga ye kino ekintu yali yakivaako abantu abalala abalina interest zaabwe ne bakozesa weakness ye ne bamusetinga up kyova nti kikamocha kyekyakubye essimu era bankubira olwokutaano nga senga amaze okukola interview ku TV kwennyini nga bankubira bangamba baagala nzije ne defending ne mbagamba because nali ku speak when nava ku interviews nali ku speak ne mbagamba ndi ku speak ndi mukuuga musooke mundeke muko era nali mukuuga sebo ayinza okulowooza nali nkulimba nali ndi nako oyina ebifaananyi ng'owuga kaakano kankulaga oyinza okugamba saaliyo nali mpuga oyinza okugamba nali mbyakulimba nali ku speak sebo nga ndi mukuuga kulaba ng'owumuddemu nga mpumuddemu okitegeera nga mpumuddemu jabe nali ku speak kati mpangudde omwana mako kati era kye nabagamba nembagamba ndi ku speak ndi mukuuga musooke mukole ki mundekemu nja kubaddira edda bwe namaze okulizovinga byonna naye ngatta notisi zange bizine mmanya nti waliwo baagala okukozesa omukisa guno okunnwana so bannaayi ndi wano okubategeeza senga bw'aba ayagala kyano nga gy'ayagala nga ye interest yaŋŋambye nze nayogedde naye akyo ne muwa n'essuubi nti nze nja kwogera ne mako wabanga kyano yeeriwo mbuuze mako mako kyetaagisa ki kyano eyo gyejjeko kubanga senga ebimwogerwako talina gwe yali akaayanye naye kyobala naye nkugambye sisobola kutunula mu kamera kuvuma senga kuba mumumanyi ate ndudde naye ndowooza mu bamawulire abatono abamanyi senga nantume nze omukitegeera nze kyano senga nga njaga bakakuweereza engondaba nkubira ombulire wemba nkusanga ngenda kukuwa kyano kati yabadde awandiise story ye ng'awulire ayagala kunzitira omwo kati yessaawa akitegeere senga nkubira ombulire wemba nkusanga nze ngenda kuwa kyano siina buzibu bw'aba gy'ayagala nze ngenda gimuwa kati ye yawandiisa akatabo anoonye ekirandi abasobola okugamba omubbi asesemye naye kyekikulu ekisinga obukulu kugambye abantu abanzikiriza mbu bakimanyi nti era saagibba kyova olaba mu luli nakugamba nti I'm not supposed to be answerable to everyone. I only answer to those people that matter. Naye because nti abalabi ba channel yo abalabi ba channel yo omuntu mukole bwoti omuntu nogenda mu kyalo wanzije mu kyalo leero siba Kampala amasimu ogalaba abantu bo yono wa 10 yasembeyo 10 yeyo abantu bo mu kyalo bamanyi gundi eyemu senga no ngenda jimu wasenga kirizeganya kungeri yaji kusisinkana kukirizeganya ngeri yajaji kuwamu asisinkana enjimuwe because ero mu wero sisinkana nino musisinkana njimuwe senga nje baleko kale tata mbadde ne makko wano ne twogera bingi
n'amaliriza nga ngamba ye talina buzibu kyano mukkirizigayo kusisinkana olikole kyo njimuwe nga waali tayagala gikwasa bw'aba takakiddwa munnange Mako kakiddwa senga wange nze siteri muntu ankase omanyi nze obulamu bwange bwonna nzikiriza nnyo mu kuteesaganya n'okumala ensonga nakubira essimu nga ndabye vidiyo yo nali njala kugaa nti senga bwebanga ebadde kyano waali nkubidde n'okola ki n'oŋŋamba okitegeera ate nkugambe nga wagaana mu buntu ate nga nakubira essimu n'enkwetondera tokkirizako nti nakubira n'enkwetondera senga ku ssimu ne twogera naawe n'enkwetondera n'enkwokyayo n'ekyesa twoli enkoko ate nandiriziganye ng'ozimpadde kati okwetonda kakati nedda mukwetonda ng'ojinziriza kati kakati tugenda kukola bwe tuti waliwo okwetonda nti omuntu namulumya naye kumuddiza ekintu kye naye tewalina kyewakolawo nti oba nkuddiza mune waliwo nebaza bwebaza kukuwa kyano munnaye kale kakati Mako ogenda oddayo mukyalo ngenda mukyalo okomawo ddi nja kubaamu weekend senga ku weekend badde esaba omukulu ono akunoonye oba onaabeeramu ofuna okubaamu we naba sigenze mukyalo ofune logins za channel eyo atajja kujja mukyalo senga tujja mumusanga mu Kampala senga nja kukubira Mako tokyusa ebigambo byo recordinga sina buzibu mu recording nganze na mu recording kale senga kale tata kadama analya ku mmere bananga babanyiza kyano byebyo buli omu kyopikinze kyoba okola ki kyoba otwala awulira nga Mako alina ensonga gitwale awulira nga Mako mubi sigala nga omutwala bubi Mako ena mukyalo olima emmere eyo ekisinga obukulu mu bulamu obwensi eno kuba na ssente bawo n'aba tolinaamu ka ssente omubbi omwavu talabika bulungi ate nti omuteri mubbi abeera ate era atamwagala tajja sigala amuyita mubbi kakati beera mubbi ng'olabikako buki naye ate nze ndi mubbi abeerako ne ku sipiiki n'empuga sipiiki si yabanaku n'empuga n'enkuba ku jimu n'ensitiimi ekyoba onnyamba kyokka sitiimingi y'oku sipiiki yammeka ssebo omunaku abeerawo bano batukolera mutwala asobola owugirawo senga owe kyano ye genda ku sipiiki okole ki ouge ojje wano ku Seimu official fe tukozese kale thanks for watching basebe ne banyabo ekyo kiwedde ate temudda ku ekyo kuyimbirira ekyo kuwogganira ekyo kwate kinakyo kigatta ku ssente zaki zammwe nanfuna yammwe ogenda kusigala nga tolina ng'ate ekyamako nesenga kikoze eki nga kiwedde ogenda kugula weeyi nzikiriza just abantu mbategeeze ku Victoria University ye mugaggawo ngeri gyofuuse jobless nga YouTube channel bagitutte kuba obulango omala osiibule musajja mwekuloza kankugambeyo sayime ekintu kimu amanyi kati abantu baddawo nga banvuma naye nabagamba juzi nti nze ku YouTube sikwembadde ndya YouTube channel ogiraba nasembayo okuteekayo content omwezi gumu emabega ate ne mwezi gumu naye nakateekayo video etya kitegeeza sikwembadde ndya ogirabye ne mwezi gumu video za senga zikyaliyo ne mwezi gumu badde nasembayo okuteekayo video ki akitegeeza sirya ku YouTube toli mu business siri mu business ebyaddala kyovala oli wambuuza obeera ddi e Kampala naye nkugamba mbeerayo only weekend atosobola kukola YouTube nga toli Kampala atosobola kubeera Kampala kyovala nkugamba nagigaba nako zino ziri mmeka ziri 8 nagigabako kati obudde bwange obwokubeera nobuweddewo ate nogendewa abali mu business ya YouTube kyetukola kati ate nze olumbeera mu nnimiro mbeera nga ndi mukola ki oli mu bikata ndi mu mbizi zange kulunda embizi zifuna ojo zigezeeko buuza abali mu project y'embizi nazirimako ne zinsala embizi balima nnime anti oba nazifunamu zirina bba nnyingi olima nnime naye nga musabe nzikirize mbategeeze nti Victoria University ebagamba nti okuwandiisa abayizi omwaka 2024 kukyagenda ddala mu maaso awo ku main campus jinjalo lima tayagala mpiseemu kalago kalago kange kakuluma Victoria University mwiseewo awo ku
ku Jinja Road amuleta abayizi balina courses ez'enjawulo mu mass communication, journalism, bachelor in law, ku levels ez'enjawulo, certificate, diploma, degree, masters ne PhD. So muleta abayizi mukola masters ne masters ebisale byabwe bitono nnyo nange naddayo ndi mukola lo tujja genda ko mu ofisi y'omukulu nange ndi mukola lo kyekindeeta ku weekend yanneetaagisa kwesitula sebo million kati basale kuba kati nze ndi mukola lo okumbalirira bwotyo angambe bugambisa imo jangu basale tugikuwadde ari atugene no tulina otuula n'okyalako ew'omukulu visi n'otulakawo ne munyumyamu naga Saimo ndabye weetaaga okole masters tomanyi nkola y'akasuku asooka sinkana mugaga n'amugaga kati naye agonda engalo nnyo asingako ne ku dokita amanyi okweyogera taba mwangu ne ku dokita amanyi okweyogera eno kyano teboogera kwamuza sebo wakuba oluseke mu kamera n'otanjokya oyogere kwamuza